Mukama Katonda tukwaza okubanga otukumye nga tuli balamu nga tugenda okuyiga ko tusaba omwoyo omutukuvu atulungamye mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Ayakatweyungako munange ekyokuyiga kitulina kyokwotero gye twatandika omwezi guno. Omwezi guno gwennyini etugamba ki? Etugamba nti omulimu gwa Katonda omulimu gwange. Kati tutuuse ku kyokuyiga ekyokuna ekiriko omutwe ogugamba nti okugabana omulimu gwa Katonda. Omulimu gwa Katonda, okugabana omulimu gwa Katonda, sharing God's mission. Bw'mwatunulidde ekyokuyiga kino mwakirabye kitya musoma? Tuyinza tutya okugabana omulimu gwa Katonda? Okugabana osobola kutegeera ddala omulimu gwa Katonda kiki. What's God's mission? Twakiyigako mu lesoni eyaggulawo. Naye lesoni zino ennya ezitwakayiga zonna zisimbulwa mu kutegeera God's mission, omulimu gwa Katonda ogwaliwo nga neesera bakutondebwa mulimu ki, era nyinza okugugabanako naye ngukolesa bulungi ne gubeera effective nga sisoose kugutegeera amakulu gaagwo. Ogutegeera obulungi kikulu. Mu lesoni yaffe nabalina lesoni zinenene. Peegi 219 paragraph akasooka waggulu sentence esembayo nja kusaba omukyala Kabiita agitusomere. We are not called to share God's mission until we first have had a chance to know God and experience His love. Only then do we have something worth sharing. Tetuyitibwa kukola mulimu guno nga tetunnafuna mukisa kutegeera n'okwagala Katonda nnyini gwo, kubanga ye mission ye gy'ayagala tutwale. Omuntu amutegeera yasobola okumukiikirira, omuntu amwagala yasobola okumukiikirira. Toyinza kumukiikirira bulungi nga tonamutegeera bulungi, toyinza kumukiikirira bulungi nga tomwagala bulungi. Ogenda kutwalayo mawulire ki? Tena mission kwe tumanyira kyeyagenderera mu butonzi. Yakolera ennaku 6, ebintu bye yakola byonna ku nkomerero n'alabiraba nga biki? Nga birungi. N'atonda omuntu, omusajja ne mukazi we, n'abateeka mu lusuku. Baabateeka mu lusuku n'abagamba mubifugenga, ensi yonna mugifuge, ebibuuka ebiwalula mubiwa amannya, kyemunaabiira nange kyenaakola ki? Kyetwagala okwebuuza ennyo, Katonda mission ki wano gy'agoba? Malaba mutya mission ki gy'agoba? Okutonda ebirungi ennyo n'abigabira abantu n'abawo obuyinza babifuge. Mission ndowooza yagoba wano ndabawo omukwano. Bw'atonda ebintu bino n'atonda birungi byereere. Ate bingi. Ebirala bw'abitonda n'agamba mukwano gwe nti biwa amannya. Ndabawo omukwano, okwagala. Kakati practically njala tubeere practical. Adamu bwe yeekerebenda ku bintu bino ayiye amannya gaba abituuma, engeri y'okubifugamu, okutegeera enkola gye bikolamu, enfuga engeri gye yawukana n'enkoko, ebiringa ebyo bikola ki ku bulamu bwe? Omukwano guli gudevelopinga naye mulye nebimukolako nebitegeera oli yabinkoledde nga wa mukwano nnyo nandekera n'eddembe mbiwe amanya buli watu omukwano ogwo ogugenda nga gudevelopinga
ne Adamu atandika okugubeera. Adamu atunuulira obukulu bwa Katonda olw'ebyo bye yakoze. Kimumala mumaze okutegeera nti ono wanjawulo okuva mu maanyi amalala gonna. Asobola okutonda kino ne kino ne kino n'akissaawo, ate nange nampa obuyinza ntuuma amannya oyo w'amaanyi. Buli kawungeezi nabeeranga naye buli kawungeezi bino bye tusomako oluvannyuma nti munkolera abatukuvu mbeerenga muki mbeerenga wakati muno. Ye yali missoni ye kuva ku lubereberye kubeera n'abantu kubeera nabo, naye ng'abeera nabo lwaki? Okufuna omukwano. Naye ng'ayagala bameka abamanya ku mukwano guno n'enkolagana eno ennungi wakati waabwe ne Katonda. Bameka bayagala bamanye bonna kyaba bawo omukisa bazaale, abagamba bazaale, baale, bajjuze ensi naki n'omukwano guno. Abaana bano abazaalibwa omukwano guno baali bakugufuna batya? Baali bakuguyiga okusinziira ku bye balaba. They were to live it. Exactly. Taata ne maama bino bye bayitamu ne mukwano gwabwe oli birina kye bikola ku bulamu bwabwe, ng'enjogera gye boogeramu reflecting oli, enkwata gye bakwatamu bannaabwe reflecting oli. Abaana batunuulira enkolagana y'abazadde ne batunuulira n'oli munnaabwe, ne badevelopinga mission yani automatically nabo ne bagipasinga on. Ensi yonna yonna nejjula okutegeera ekitiibwa kya Katonda. Mission ya Mukama okuva ku lubiri ekibi ne kigigwamu n'atagisalako, n'ayagala n'akola ekibi kizze, akole enteekateeka ejja okumusobozesa okumanyibwa kwe okutakyaliwo, okwagalibwa kwe okutakyaliwo kuddewo nga kukolebwa abantu be bamu. Mission gye tugenda okuyigako. Lubereberye sura 18 olunyiriri olusooka paka ku lw'omunaana. Awo Mukama n'alabikira Abulaamu awali omuvule gwa Mamule. Abulaamu bwe yali ng'atudde mu mulyango gwa weema ye mu ttuntu, n'ayimusa amaaso ge n'alengera abasajja 3 nga bayimiridde. Bwe yabalaba n'adduka mbiro okubasisinkana, n'avunnama ku ttaka n'agamba nti, Mukama wange, kkiriza okyameko ow'omuweerezaawo, tomuyitako nkwegayiridde. Kale kabaleete amazzi munaabe ku bigere, muwummulireko mu kisiikirize ky'omuti, nga nange bwe ndeeta ebyokulya. Muddemu amaanyi mulyoke mugende, kubanga muzze wa muweereza wammwe. Ne bagamba nti, kola bw'otyo nga bw'oyogedde. Abulaamu n'ayanguwa n'ayingira mu weema n'agamba Saala nti, teekateeka mangu ku buwunga obusinga obulungi, obugoye ofumbe emmere. Awo Abulaamu n'adduka n'ayingira mu ggana, n'alondayo ennyana ennyirivu era ensava, n'agikwasa omuweereza eyagitta n'agifumba mangu. Abulaamu n'addira omuzigo n'amata n'ennyana ey'ennyama gy'afumbye n'abiteeka mu maaso g'abasajja 3. Ye n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya. Omutwe gugamba nti ekirabo ky'okusembeza abagenyi. Biki bye tulabyewawo mukyala Kabeto wabadde atusomera ebiraga nti Abulahamu abagenyi bano yabasembeza? Biki bye yakola? Sumba Kakembo. Sibo. Biki bye yakola? Ekifo yatuula ng'olaza nga kimusobozesa okulaba ebiyita mu kkubo. N'olwekyo yabalaba n'asituka nga tebamuyise, n'ateekako emisindo. Omusajja wa myaka 10 n'adduka n'agenda mu maaso gaabwe n'avuunama. Omukadde
nambe yanjulira nabayita mujje munabeko muliye ku kyemisana mugende maaso n'olugendo lwo. Mukyala Kabiita, ebiraga nti abantu bano yabasembeza abeegayirira bajje ewuwe ate abassaamu ekitiibwa kuba mu kubassaamu ekitiibwa bwe yandibalengedde eri mu nkola eya bulijjo ng'olaba bayimiridde oyinza n'okulagiriza wano wooli nti abaaye munoonyaani naye tubayambe tutya naye yagenda n'abasisinkana ate n'abeegayirira bajje ewuwe. Teyakoma okwo bwe baali bateekateeka ebyokulya by'abagenyi he was fully involved, yenyigiramu yali kitundu ku nteekateeka eyo ate n'awa oda bateeketeeke nga buli kimu balonda ku kisinga obulungi ati bwe yasembeza abantu. ekinnumyamu omutwe kigamba nti Aburahamu abagenyi bano bye yabakolera byonna yali mpisa ye oba alina kye yalaba n'agamba abantu bano balayika si ba bulijjo. Musumba Kakembo, abagenyi bano Aburahamu bwe yayimirira n'abalengera n'agamba bano si ba bulijjo kambakolere kambasembeze oba yali mpisa ye ey'okusembeza abagenyi? Byombiriri biyinza okubeera ebituufu. Naye baba banjawulo nga tolina mutima gwagala kusembeza bantu era bakuyitako okukola waako enjawulo oyinza okubaasira ng'oli ena basebumubadde mugamba kimu abayimiridde awo. Naye okuva mu byafaayo tugambibwa nti mpisa y'aba Middle Easterners okwaniriza abagenyi tulina ebyokulabirako bibiri. Ekisooka tugenda ku Lutti tujja kukizuula nga ne Lutti akola ekintu kyekimu. Ekyokusatu tujja kusanga Yesu ali mu maka ga Simooni omugenge bwe yawonya ebigenge nga yayise Yesu n'atakola culture hospitality kyegamba nazze mu makaago n'olumpa amazzi gakunaaba bigere kyali kisuubirwa n'olwekyo eteeka okuba nga yali mpisa yaabwe naye nga ono yakikola mu mutima ogw'okwagala omutima oguwa ekitiibwa. Musombawo neeyongera okwagala okumanya Aburahamu yali ki kyennyini kubanga bwe tutunuulira statement zeyakola temumpitako nze omuweereza wammwe. Musomba bwe twewuunyiza yabalabamu ekyenjawulo yabalaba nga balimu enjawulo. Lowooza Kabiita ogamba oti Olw'18 bwe luba lutandika nti awo Mukama n'alabikira Abulaamu awaali omuvule gwa Mamule. Abulaamu bwe yali atudde mu mulyango gwa weema ye mu kumulabikira tetumanyi be yamutunuzaamu maaso eyo nga tannalengera abagenyi bano. Osanga kuba Abulaamu yali atambuddeko ne Katonda okuva lwe bamugamba ave mu nsi y'ewuuli nga alina kyazza ategedde banyumya oli mukwano gwe kuba ne we tugenda okusoma maaso awo n'amusembera n'amugamba nti owaayi bwe banaaba bwe bati yalina enkolagana ndoozanga okukola ebya Katonda kati mpisa mu ye bwe ndowooza. Musomba okwongera ku katono nti naffe mu mbeera zaffe eza bulijjo osobola okutuuka ku muntu omutima ne gukugamba omuntu oyo nga Katonda already yakoze eki yayikwogedde naye n'owulira okugaana kubanga si mpisayo. So naffe singa tweteeka mu mpisa Aburahamu gye yalimu nzikiriza nga Katonda yali amaze okwogera naye eri abantu bano olw'okuba nti yali mpisa ye kyamwanguyira okweyanjulira abantu bano nabo ne kibanguyira okukyama gyali. Nkyala mukadde Kabiita nsaba onziremu olw'omunaana olwo
Aburahamu n'addira omuzigo n'amata n'ennyama y'ennyana gy'afumbye n'abiteeka mu maaso g'abasajja abasatu. Ye n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya. Bani abalya? Abagenyi abasatu. Kantandike wa Musumba Kakembo. Kakembo kikuwa kifaananyi ki ku Katonda ono avudde waggulu n'ajja n'alya era alya waani? Jala kisindika wa mukadde kiwa mukadde kasida kisindika mu butuufu Katonda ono simutegeera. Ali kumpi nnyo. Kubanga Katonda ayogera ebintu ne bibeerawo ebitabaddeewo. Katonda eyaliwo from everlasting to everlasting El Shaddai ate era kyatamanyi okukkanava mu ggulu n'afunayo ebyambalo ebya bulijjo ebituukira ku mbeera y'Abayibulayimu. Najja Ibulayimu n'asala ennyana ono atudde balwano banyumya ebyabwe n'agireeta bali mu nnyumba ya Ibulayimu ne balya ng'asika ekifi. Katonda ono tulimutegeera tumaze kumulabako. Kibula bwe yagamba nti abamawanga bwe balisoma ku mateeka gano balyewuunya nti Katonda kyona ali okumpi ennyo n'abantu be. Katonda affe ngakka nnyo okuteekawo mission eri ey'omukwano. Simutegeera. Mwami Kuteesa we tuleyongerayo okusembeza abagenyi kigulawo kitya emikisa okutwala omulimu guno ogwa Mukama Katonda gwe twayogeddeko Musumba Kakembo gwe yatuyitiddemu bwe tusembeza abagenyi kigulawo kitya emikisa gy'okutwala omulimu oba mission ya Katonda? Si eri abagenyi bokka naye naffe ngaffe abasobodde okugulawo emikisa gino oba okukkiriza okwaniriza abagenyi kituwa okwongera okusemberera Katonda waffe. Ate ekyokubiri eri abagenyi betusembeza kituwa okutubikkulira abantu bano nti nabo twanirizaamu ebikolwa ebirungi, okubalaga ebikolwa ebirungi n'empisa ey'obwa Katonda. Sobwenti bwensobola okudda Mukyala Kabito yakusaba otusomereko mu Bebulaniya sura 13 olunyiriri olwokubiri. Abebulaniya 13 olwokubiri. Temwerabiranga kwaniriza bagenyi kubanga waliwo abaaniriza bamalayika nga tebamanyi. Oba yali ategeeza Ibulayimu oli nga yayiniriza abagenyi nga yaniriza bamalayika. Mukyala Kabito Wabuuza nti nno okwaniriza abagenyi kugulawo kutya omukisa eri omulimu. Nti bw'oyaniriza abagenyi ofuna omukisa ogwogerako nabo oba nemwogera ku bigasa oba ku bizimba. Okugeza Ibulayimu bw'ayaniriza abasajja bano abasatu baali bamusuubiza dde omwana naye nga tamanyi omwana alijja ddi, naye mu kunyumyamu wano bamutegeeza nti omwaka ogujja bwe buti omwana ojja booli naye. Tolaba nti yamanya n'ekiseera ddi omwana lwagenda okukola ki okumufuna. Bw'oyaniriza abagenyi kikuwa n'omukisa okumanya owa wali obwetaavu bw'omuntu ono oba n'omuntu oli okumanya nze wawe nina obwetaavu oba oli awo n'akola ku bwetaavu bwange. Era mu kwaniriza abagenyi kuno bwe bagambira naye tusobola okukola ekintu kino nga tetugambyeko ku Ibulayimu mukwano gwaffe katumutegeeze kyabawa n'omukisa ne bakola ki ne boogera naye. N'ayingira mu kutaasibwa. Nja kusaba tweyongereyo mu Lubereberye sura 18 olunyiriri olwabiri n'olwabiri-mu-1. Tuli ku kitundu ekigamba okwagala kwa Ibulayimu eri buli omu. Mukyala Kabito
14 awo Mukama n'agamba nti okwemulugunyiza Sodoma ne Gomora nga bwekuli okungi era abaayo nga bwe bali aboonoonyi ennyo kale kanzikeyo mmanyire ddala oba ebyogerwa n'ebintuukako bituufu. Ekibuuzo ne kigamba Katonda ono omunene omugulumivu gwe twogeddeko nti yayogera wabeewo kino ne kibeerawo ayinza okuba nga yali tamanyi kiriyo. Lwaki kibi kiba kyenkana ki obunene ekimujja waggulu eri atuuke ku ground akitegeere yeerabireko Nsumba mukadde kiwemuka yali tamanyi kigenda mu maaso eri yasinga okutegeera ebibi alaba buli wamu ekibi yali tategeera kigenda mu maaso naye batugambye wano yeerabireyo atuukeyo yeerabireko amanye byawulira bituufu. Katonda wa kisa atutegeera bulungi byonna abiraba naye olw'okubanga wa kisa ayagala atuukire ddala ku gurawundi ayagala atuukire ddala ku munda mu ggwe ogaane nga ky'ogaanye ogaanye ye byennyini era singa onookitunulira bulungi nti nga bamaze okutuuka naye ye Katonda olw'okubanga takolagana na kibi wangi nankwadde nga Katonda kubanga ye Katonda takolagana na kiki na kibi butereevu ye nga Katonda yasigala yamanya ebigenda okukola ki okuddirira n'asigala abamalayika 2 ne bakola ki ne bagenda ne balyoka batuuka owa Lutti. Tumanyi bwe yasigala naye ye nti ne mu lusuku Aden yamanya nti bayonoonye neera nakka ababuuza nti muliwa ajjanga abanoonya ye Katonda atunoonya mu mbeera zonna si kumanya azisaaki naye nga bw'ogambye okufunawo ngeri lwekisoboka abakisoboka ekintu kikomaaho ekibi kisonyiwe mawakisenya wadno nze neeyongedde okufunamu ekyokuyiga nti oyinza okuba eyo ng'owulira mbutuufu embeera eyakucyankala nakota ng'abannaffe abali mu kibuga kya Sodoma naye ate Katonda asembera nnyo gy'oli kakati oli waddembe okumunoonya newankubadde oli mu mbeera gwe gy'olowooza nti nzibu nnyo Katonda ali kumpi naawe awo era mukisa gwe okusalawo kubanga Lutti yalina omukisa ogw'okwesalirawo akkiriza atambule aveemu oba aleme kukola ki kuvaamu wadde abasajja bano bazze ne bamugamba 22, 23 na 24 yennyabo. Awo abasajja ababiri ne bavaawo ne balaga e Sodoma. Naye Abulaamu n'asigala nga ayimiridde mu maaso ga Mukama. Abulaamu n'asembera kumpi n'abuuza nti ddala abatalina musango onoobazikiza wamu n'abalina omusango? Mu kibuga bwe munaabeeramu abantu 50 abatalina musango, onoozikiriza ekibuga kyonna n'otokisonyiwa olw'abatalina musango 50 abakirimu? Paka 27 gikirirako. Toyinza kukola ekyo okutta abatalina musango wamu n'abalina omusango. Ekyo toyinza kukikola okubonereza abatalina musango. Omulamuzi w'ensi yonna ayinza obutasala mazima. Mukama n'agamba nti bwe nnaasanga mu Sodoma abantu 50 abatalina musango, nja kusonyiwa ekibuga kyonna olw'okubeera bo. Tukomerawo ekibuuzo ekyasoose okujjaawo. Abulahamu ono yali afa ku bibuga byonna obutazikirira oba ye yali fokasi eri ku abatukuvu bokka abatuukirivu bokka abalimu bo kasita bawona abasigadde be bamanyi? Yali ali ku kibuga kyonna nga kyafaako
oba yali afa kubana ababe kubanga amanyi Lutti gyali, mukyala we gyali, abaana gye bali, abakoddomi, abakozi, ng'enamba esobola okuweraawera 5. Oba yali alumirirwa kibuga kyonna kubanga yali akimanyi olwedde n'abe Sodoma ababi. Mukadde kiwanuka. Ibulayimu yali alumirirwa bonna. Naye ensonga enkulu lwaki aleeta abaliyo 5 ngalowooza nti Lutti n'abantu bo bategeera Katonda. Badde bamutegeera, badde batambula naki naye. Wakiri obubi newankubadde nga mwebuli kitegeerekeka. Naye abo banaamu banaawonya ekibuga kyo ku lwekyo n'abalala enjiri eryoka ekole ki etambule. Omulimu gundi yagambye nti omulimu gwa Katonda eriki eri buli omu. Omulimu gwa Katonda kati omulimu gwa Katonda olw'abatukuvu 5 gwali gwa kusaasaana nabo bongera okutegeera ani Katonda w'omuggulu. Ibulayimu ekyo kyagoba. Sikulumirirwa ki bali bokka. Era n'obukakafu obulala nti yali talumirirwa babbe bokka. Bwe tugendako mu lubereberye mu ssula y'e14 tulaba nga Sodomu erumbibwa. Ibulayimu wabaawo abamutwalira obubaka nti owaaye bo bamuyita na muganda we. Bawambye abantu bonna ne muganda we bakoze eki? Bamutwaliddemu. Bwe yajja okutaasa teyataasaako Lutti yekka, yataasa bonna. Kitegeeza nti abantu bano bonna ddala yali abalumirirwa. Akasembayo. Ne Katonda bw'atyo bwe yategeera Lutti Ibulayimu kyayagala. Onozikiriza abatuukirivu n'ababi wamu. Mukama n'aga nti bwe munaaweeramu 5 sikizikiriza bonna n'abasiyazi ajja kugira abalekawo olw'ataano gano. Ekitegeeza Mukama yamanya Ibulayimu kyasaba naye teyeesabira yekka. Wabula ekibuuzo ekinzijira awo oba badde ogenda kibuuza simanyi. Kibuuze musonga. Ibulayimu tamanyi bubi bw'abasajja bano nga babi nnyo, amanyi bagwagu nnyo. Bw'aba okubasabira basabira tanze badde ngamba nti nandibuuziza bubuuza Mukama nti ogenda kubakalanga otya. N'ekirala yandimugambye awo tukole pulaani ejja ya 5. Bali bibamanyi tuzikirize ekibuga nga pulaani y'Omukama. Ekyo nakyo kyakukkiririza Mukama. Naye waaliwo omutima ogwo gwe neewuunya kubanga si gwa buntu. Omutima ogwo gwa buntu. Nafunako sifu mu kisasagala gwita bumugisa. Nempitako mu kibuga Los Angeles nga lunaku lw'abasiyazi. Baba n'olunaku mu mwaka lwe bawamba ekibuga kyonna. Naye toyagala kulaba bigenda mu maaso emisana ebikolebwa abantu abatali bisolo. Naye Kakembo awo nga siyinza kusabirawo saala eyo ewonyaabo. Awo nsaba ya Yokaana muliro bazikirira okuvamu. Ekibuuzo kya Musumba kikulu ekyenkanidde awo. Naye mu Ibulayimu tusangamu ebintu 3. Mu Ibulayimu tusangamu ebintu bimeka? 3. Olunyiriri lw'okujjukira lwagambye nti eteeka erijja mbawa mwagalanenga nga bwe nabaagala mmwe. Era nammwe mwagalanenga bonna kwe banaategeereranga nga muli bayigirizwa bange bwe munaabanga n'okwagala namwekka naki namwekka. Tagamba nti yagalako abatuukirivu. Abatali batuukirivu obakole ki? Obaleke. Bwe tutunuulidde Ibulayimu tumulabye ekyokubiri, tumulabye nga mugabi abadde n'okukola ki?
n'okugaba ng'abantu ba Katonda tukisuubira okubeera n'okugaba. Tuyinza okuba nga tetugaba mmere yokka naye n'okugaba ekigambo kya Katonda nakyo kikulu. Ogenda n'otegeeza abalala ku bulungi bwani bwa Katonda. Ekyokusatu bigambo bino ekyokusatu omusajja ono yali musabi Ibrahimu. Elementi eri ey'okusaba emulimu ye musembereza Mukama n'atandika okumugamba nti taata n'alamuza onozikiriza abantu bonna abatuukirivu n'ababi taata nsaba. Ebintu bino ebisatu ebyali mu Ibrahimu byamumala okubeera ng'afaayo si ku lw'abagundi batuukirivu bokka naye n'olw'abantu bonna abaali ababi. Wabula Ibrahimu ng'amanyidde ddala ye kennyini ku kwagala kwa Katonda yamwegayirira ku lwabwe. Ibrahimu yali akimanyi nti abantu bulijjo basobola okudda eri Katonda nga beenenyezza. Ekiyigirawa kibuuzo kiri ebbanga lyatambudde kubanga wali agambye Mukama omulamuzi nga yamutegeera yategeere empisa ya Katonda kubanga ebbanga ze nga atambula naye wanayina emyaka 99 kuva ku 75 ate nga naye yatagalako ali e Misiri alimbye Katonda engeri gye yamukwatamu musonyi n'ategeera nti Katonda ono muki musonyi. Ekitegeeza mission yene gy'olina okukola si kubuulya bubuulizi kigambo naye okusharinga byendabye ku Katonda ono nga mbimanyidde ddala personally, personal experience, personal testimony. Ibrahimu ayagala ne Katonda ayagala n'omuntu gwategeera gw'omulamuzi toyinza kukola kino yakimanyirawa tandika mu questioninga kitegeeza baali n'enkolagana baali boogera okuva emabega we yamanya nti kati yeye sirabawo Ibrahimu kwekanga kwonna n'okulemako n'akalala Ibrahimu kaamanye nnyo y'okuyitibwa okuva ewa kitaawe mbusamize okuleetebwa Mukama gye yamuleeta atunuulira nga si ye yandibadde ayitibwa okusinziira mu famire gye yakola ki gye yakuliramu omufunza aleze ku kisa kya Katonda kakati mu kulega okw'ekisa kya Katonda kimumala okutegeera nti ono musonyiyi. Musumba Kakembo kitundu ekirala kigamba nti omwoyo gwa Ibrahimu ogw'okusaba ng'ekibuzo kyange kigamba nti kiki kye tuyiga ku Katonda Sara Ibrahimu eno gyakola okwogerezeganya kuno Katonda kwakola Ibrahimu kwakola ne Katonda kiki Katonda kye tumulabako kye tumuyigako ng'akolagana n'abantu kifaananako nakiri kye twagambye ekyemmere Katonda okukanava mu ggulu najja ne bamufumbira emmere atudde wa Ibrahimu n'alya emmere nakino kifaananako bwe kityo. Katonda yagamba mu Isaaya 48 nti mujje tuteese embi. Kakati ali wano awuliriza Ibrahimu ani ali in charge. Ibrahimu alabika nga yali in charge. Mukama onozikiriza abatuukirivu n'ababi. Ekyo Ibrahimu okibuuza otya Katonda neweewuunye Katonda n'asirika n'awuliriza n'ayanukula ng'atamanyi oba bakuyita kuwabula n'awabula wa mukwano nnyo n'amugamba nti sebo sijja kubatta binaasanga mu 5. okusinziira ku ebyo byonna ndabawo Katonda okutuwa omukisa nga ffe abantu okufugira wamu naye. Yes,
okukolera wamu naye okutambuza mission naye. Waliwo olumu lwendowooza oba ffe tetwetegeera kiki tuli kiyinza okuba ffe tetwetegeera okuba tuli bantu bawaggulu nnyo. Naye ate kyenneegomba neegomba okutuuka ku level ey'okutegeera Ibulayimu kwategeera mu Katonda ekimuwa eddembe okuba omwanjulukufu omwerufu ng'aline Katonda we talina kyakisa ekimuli ku mutima kyonna bwakireeta. Balina enkolagana neegomba okutuuka ku nkolagana eyo n'omukwano ogwo n'eddembe eryo obwanjulukufu obwo kikulu nnyo. Tweyigawo mpozi n'ekirala okusaba obutakoowa kuba bwamubuuza nti 50 naye bwagiraagiramu naye neyeekuma nti ganaawe kale 4 mu 5 paka lwe batuuka ku namba ya 10 teyakoowa kumusaba Katonda teyakoowa kuddamu. Yes, God is willing to listen. We should not give up praying. Songa senga yali asaba Kakembo kandi tuse ku 3 ati yo waye mumbebe awo wenyini nga tweyongerayo esala zino gwe Ibulayimu osabye oli sure at least 5 bakola ki baweramu bazeruti mukyala we ngolaba baweramu naye ogenda okumaliriza bawonyewo bameka 3 ekyombo kyanu wabawonawo bameka 8 twenganga tutya disappointment zino ng'osabidde omuntu ne bitavaamu nga w'obyagala obeera disappointed. Tugeze osabirwa mulwadde ng'omanyi Mukama w'amaanyi asobola owonya omulwadde oyo n'atakola ki n'atawonya samwa obeera disappointment. Embeera eyo ogyenganga otya gwe Ibulayimu osubira 5 bawonyewo bameka kubanga enkeera tulaba Ibulayimu ayimirira agenda olaba ebibuga byonna bikola ki tewali masimu tanawuliza ku lutti nti oba naye yawonye tabitegeera. Embeera eyo gyenganga otya nga kyosabye tekididdwamu nga gwe bw'obadde okyagala. Mukyala Kabiita nti bwe tusaba Katonda awulira naye ate bw'awulira ayinza okuddamu mu ngeri 3 nti ye nekiba kyosabye nedda notakifuna oba lindako. Kati disappointment wejjira we wali neddono oba lindako. Naye ndowooza twanditutte ekyokulabirako kya Mukama waffe mu Luka 22:42 nti bwe yali mu lusuku Getsemani ng'ekikompe kizitoye n'asaba nti kitange oba kiyinzika kinveeko naye singa bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. So okukkiriza okusalawo kwa Katonda mu zino ffe ze tulowooza nti ziri prayers eziri unanswered kikulu nnyo. Mukama Katonda mukwanukula Ibulayimu ne bwe kyogamba ekituufu nnyo. Mukama Katonda mukwanukula Ibulayimu. Katonda yalaga nti ali reasonable ategeera ali personal awendo ekitiibwa endowoozayo ebyembi olw'obuzaaliranwa baffe obw'ekibi ffe ba Ibulayimu olina bw'otuuka n'olowooza nti therefore buli kyensaba akikolako ateekwa songa omuntu gwe tusaba akyali El Shaddai Yahwe amanyi Yahwe Katonda nyiri buyinza newankubadde yanziguliddewo oluggi naye ninawe ntuuka neŋŋamba tutamuleke abe Katonda kubanga yantegeera nnyo okusinga bwe neetegeera. nabadde ndowooza nti banawerayo 10 n'abataasa naye abookezza n'abasatu balindooza baafiiriddemu. mulekere ekitiibwa kye nga Katonda era Ibulayimu tekyamuwugula kuva ku Katonda okusinziira ku ebyo bye yali akoze eki asabye. Yasigala akyalina enkolagana ye naani ne Katonda we newankubadde bye yali alowooza tebyatuukirira. Ekibuga Sodoma ne Gomora byakola ki
byazikirizibwa. Yategeera nti Katonda amumanyi okusinga nga bw'akola ki ye nga bw'ategeera. Eyo ensonga nkulu nnyo. Obanga naffe mu mbeera ezaffe eza bulijjo oli ayinza okujja n'akusaba ng'amanyi nti ogenda kumuwa n'otomukola ki n'otomuwa. Naye ate Katonda atutegeera okusinga. Okwongerezaako ku mukadde nti mukyo tulina okumanya nti Katonda owaffe wa mazima. Bw'abanga akoze ekyo kitegeeza kyekyo ekibadde kigwanidde. Kikozerwa bulungi okulaba kwe alondawo ekisenga obulungi. Ate alengera n'ebiyinza okuvaamu gwe byotomanyi. Wabula akabuuzo akanzijidde. Simanyi bantu baali bameka mu Sodoma ne Gomora? Bangi. Yawutaasaako bameka? 3 be baasomoka. Owokuna yalema. Owokuna yasigala mukulu. Ku mataba 8. alina we yatuuka naga ndi sijja kukayana n'abantu bano kambawo emyaka gyabwe 10 mwaga n'agibawa negiggwako n'ataasamu 8. Simanyi bantu bameka abaali ku nsi. Mukama waffe Yesu bw'ajja ku nsi kuno n'atunula n'ayogera mu bwa Katonda bwe naga nti naye omwana w'omuntu bw'ali alisanga okukkiriza ku nsi. Nenkewuunyamu pulaani ye akola mission naye neyagala oluusi n'agamba n'okugamba nti si buli agamba nti kitange yaliyingira obwakabaka bwa Katonda. Awo kyenavudde musaba namuga nti taata erinnya lyange ssebo teriva mu kitabo ky'obulamu. Amina. Waliwo akatono nnyo ke mbadde ssebo njagala oba twakagenderedde nti waliwo ebibuga bingi ebyali biranye Sodomu ne Gomora nga mwe mulina ekibuga kya Zoali. Lutti kye yayagala okuddukiramu naye nga nakyo kyali ku muwendo gwa kuzikirizibwa. Ne Katonda n'atakizikiriza kubanga ono ayagadde okukola ki okuddukirayo. Natunuulidde ne ngamba Katonda nga wakisa nga bwakwagala. Awuliriza n'omuntu mu ngeri ey'enjawulo. Kubanga mbuuza nanga nti oyaga nti eri mu kibuga gye njagala okukola ki okuddukira. Era Zoali n'atakola ki n'atazikirizibwa. Katonda atuwulira. Katonda afaayo gye tuli. Wakisa wakusaasira. N'olw'ensonga eyo toggwamu maanyi toggwamu ssuubi kubanga ali kumpi naani. Tuyanza mukadde kiwanuka okugondera Katonda byayagala. Twazeeyo kemabega ne tulaba Ibulayimu Katonda amuyise veeno ewammwe eri abantu bo ogende gye nnaakola ki gye nnaakulaga. Teyabuuza bibuuzo, yagondera Katonda kyakola ki kyayagala n'agenda. Ne tutuuka waliwo twatuuse nga waliwo enkaayana wakati w'abalunzi aba Lutti n'aba Ibulayimu. Ibulayimu n'agamba Lutti londa. Naye nga Ibulayimu mukulu ku Lutti, twalisuubidde oba Lutti ye yaligambye gwe mukulu gwe londa then nze nange nja kulonda. Naye Lutti yalonda waki awasava n'agamba wali ne wali kubanga wali awasava. Naye tulaba Katonda wayita Ibulayimu amugamba mu mambuka north Maserengeta east ne west n'amulagiramu ne Lutti gyakoze eki gyalonze n'amugamba byonna ngenda kukola ki ngenda gikuwa. Nga Abrahamu n'agondera Katonda kyakola ki. We tutuuse eno twalabye ku Sodoma ne Gomora bw'avaayo n'alaba ebibuga nga biteta n'agamba Katonda ekyo kyabadde akola ki kyabadde ayagala era n'akikola ki n'akigondera. Bwe tudda mu mbeera zaffe eza bulijjo bwe tugenda mu mission tuba ne expectations tuba ne bye tusuubira. Tulese kwaya yaffe kidayo mubulizi waffe evangelist kiwanuka David Mark tusuubira results zokka tulese bintu results ne tukola effort etusimbula effort tubadde n'abantu 5
abazze ne tubatizaayo omuntu mukulaba okwaffe ne tulaba nga mission teri successful. Tukoze committees mission eveeyo. Ensonga eyo tugenganga tutya okulaba nti ffe tubadde ne expectation nti mission waakiri tujja kubatizaayo abantu 200 waakiri kale 10 ne tubatizaayo atya omu katatikira wa Musumba Kakembo. Embeera eyo tugenganga tutya nga outcome results ze tubadde tusuubira kusinziira mu bye tutaddemu bye tuinvestinzemu tugenganga tutya. Etuyisa bubi ate nga tusobola n'okukuutinga Bayibuli. Kwebaawo 5 yaleeta 5, kwebaawo 2 yaleeta 4, bwe sireetayo neereetera ebibuuzo ebijja omubuulizi yagize. Next time no. That is if we think laws and mission yaffe. Omulimu gwaffe gwa kuweereza Katonda naye alina part mu mission muno. Era ndowooza mu lesson twafunye ebyokulabirako ebiwerako. Nsoma ngambye nti awo bwe tuba tusuubira results ngaffe naye nannyini mulimu yaba mumativu bwe tusomako tetugenda soma nnyiriri nnyingi mu Luka 15 nja kunokolayo olw'omusanvu mu lugero lw'endigeri eyabula n'atambula okunoonyeemu naye nga 19 aziresse mabega. Olw'omusanvu lugamba nti 15 olw'omusanvu Luka mbagamba nti bwe kityo wabaawo essanyu lingi mu ggulu olw'omwonoonyi omu eyeenenya okusinga olw'abangi 99 okusinga olw'abali 99 abateetaaga kwenyi. So ng'oyinza okufiiringa disappointed nti tufunyeyo omuntu atya omu naye ate waliwo ensigo esigiddwa egenda okusigala ng'emeruka. Ne Yesu kyamutuukako. Yes. Awe mbadde mbooza Yesu ye kyamutuukako. Yatuuka n'okubabuuza nti naye mmwe mumpita mutya. Agambye Yesu yennyini nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryoka etuuka. Bassebo ne banyabo abawuliriza enjiri bujulirwa. Enjiri buki? Bujulirwa. Buli muntu Katonda yamuteekamu obwa Katonda n'akuwa okulowooza n'akuwa amagezi n'akuwa okutegeera n'akuwa n'okusalawo. Eddembe lyo omuntu ono waddembe okukozesa eddembe lye nga bw'akola ki nga bw'ayagala bwe yali weewa. Kati bw'oba tulikozesezza bw'olaba nga obuulidde ne batasalawo kujja embeera obuzibu si bwa mubuulizi kubanga n'omubuulizi byabuulira nabye si bibye abadde n'ebyokukola ebirala bingi biyitirivu naye Mukama ye yamukutteko obulamu bwe n'abuteekawo wiiki eyo n'agimalawo ng'abuulira ki njiri. Kakati bw'oli bw'aba tasazeewo eryo dembe fekye tulina okukola Katonda asigala akyakola weebale Katonda asigala akyakola omulimu kubanga Yesu musalaba yafa ne disappointment. Eyo olwaleero wetuli abasajja be bonna badduse bamweganye naye kitaawe amulese naye n'akola kitaawe kyayagala naye ku nkomerero ng'amaze okuzuukira ebibala byavaamu. Amiina. Kyevudde agamba nti osobola okugenda ku muti n'obala apples eziriko emiyembe egiriko nekyo tosobola kubala emiyembe egiri mu nsigo y'emiyembe egiri mu nsigo y'omuyembe gwe siga. Mission eno gikole si kigambo kyokka olimu egiraasi y'amazzi kozesa hospitality kozesa buli Katonda kyakukoledde osige ensigo togenda kumanya miyembe mege egiriba mu nsigo kituufu Katonda kisafungalo. Tukwebaza nnyo ffe aboonoonyi abanafu okumala okutulokola ate n'oluyita tufuuke babuulizi banno tutwale omulimu gwe mu maaso
kyensabira bannange nange kyenneesabira njagala otuwe enkolagana naawe eringa eya Ibulayimu obulamu bwaffe bwennyini wennyini bufuuke omukisa nga bwe twogera mikisa bye tukola bya mikisa ebyokulabirako bye tulaga mikisa tufuuke ensi eweebwa omukisa okuyita mu minisitule yaffe linnya lya Yesu Mukama waffe.